Ono mutabani wange pasipoti yakula taata sigira era nkagala nnyo sobola banakawa n'erinnya lyange kekamukwaya lwomwezi mukwaya baafedde yaŋŋamba olunaku lumu nagamba eddadi ogenda ku bivulu by'abalala ku konsati z'abalala n'ozikuba abantu bakwagala nnyo lwaki naawe tukola konsati ne mugamba maybe Katonda tannabakola ki kwagala kanange ne muchallenge nga ne mugamba kale naawe bw'ofuna first grade mu P7 nga nange nkola konsati n'achallenge nafuna first grade kati nga sina kyakumugamba okitegeera nga ate nina ku leading by example nange nenfunga law. Have I made you proud? Yes. Akumaking that proud? Yes. Chicho omusuubiza era kyo kyoyagala akolere. I promise to pass my UNEP senior form. Without my language. Ezakabi Katonda yasalawo aggregate sizoka size ezisalawo omuntu kyalina okubeera wabula obwongo obuli wano n'obuli wano. Nze ntendeka mwana wange kubeera muntu w'abantu osegeera si kufiira nnyo mu bitabo wabula okuyiga yanjagala okumuyigiriza bwe mbadde nzize wano bakyali bafa bahema woota bampadde amazzi nga tunde ne mugamba genda otunda amazzi nagenda nagatunda so gina emikono kyobula babagamba batubuuza sente ze tuzijja tuba tetuli mu kuyimba tubeerako ebirala bye tukola so tulina naffe okuyigiriza abaana baffe nti wakubeera taatawo nga wakabi tekitegeeza nti naawe oli wakabi wabula ate olina kwongera ttafaali ku famire so kakati ono buli kimu akisobola era temunyigira muto akasemba proceedings ezivudde wano ziddawa kati mwana ba promoter mwena kati muje boy kubanga nze ndi mubi mwana yo atembalala abembalala olwembalala lwo club bange nakuzo mwezi asatu lonna lubukinga ti wali alukona this promotion basaka Vixon wechiri ne Vixon tugenda kubeera mu mbeera nenga kyekimu mbagala nnyo mwebale kunjagala peace TV zonna radio zonna abagizi mwenna kyekimu kale ndira bakoze bivulu bisuka saa mukada bagenda 8 negwe zibaleza kubera saa mukada munnange bibadde biwanvu kubanga amazima amatuufu gali nti nga bwe nagambye ba sponsor bange bonna babasalako eyali bulinga wentuukayo nga bagamba ha munnange batugambye nti oli muganda wooli eka ezo ne bazisalako ekifo kyange bacekinze essaawa 5 okitegera nga abantu bali wabweru naye ekikulu Mukama kasita akikoze era n'abasirikale mbebaza nti kubanga munnange beekubye mu mutima ne bajja ne babeerawo nange mbagala nnyo mwenna abambeereddewo kati